Right, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange era gy'osinza obba ng'otuwuliriza kutegeeza nti nno okola ky'amaanyi nnyo gwe abadde naffe ebbanga lyonna ng'oli ku mayingo gano aga UG Update TV. Kulisaayo obwakedde kulika nnyo obwakedde abali emitala w'amayanja mbalamusizaako nnyo mwe bannankyukakyuka mwe bali kulwanirira nkyukakyuka abali mu diaspora mwenna mbalamusizaako nnyo Dani ku Airlines Kenya nawe nkulamusizaako nnyo tova ku UG Update TV obeerako nnyo mubeerako nnyo mwaba subscribe nze mbaagala nnyo nammwe abasharinze mbeebaza nnyo eky'ensuso wabula gwe atanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange ali eyo agava mu ggwanga erya South Sudan si birungi jjukira nti nno gye bivuddeko omwami Yoweri Kaguta Museveni kajjaawube olukigere mu ggwanga eryo era ng'ebyavaayo si birungi n'amafuukire ge bamwogerera nabyo si birungi wadde n'akamu n'akeddagala era nti nno olutalo olugenda mu maaso mu South Sudan luli wakati wa Vice President saako ne President Riek Machar saako ne Salva Kiir. Olutalo luno lugenda mu maaso n'okuba nga lunyiinyiitira lusiisidde lutiisizza amawanga mangi olw'ensonga nti nno si gwe mulundi ogusoose bano okubeera n'olutalo olufaananako bwe lutyo olw'omunda lwe bayita civil wars oluli mu kulwanagana wakati wa Vice President saako ne President. Kakati agavaayo galaga nti mu South Sudan eri mu balakisi yaabwe nti omujaasi attiddwa era baawuliddeko okuwandagala kw'amasasi mu kibuga Juba. Nga twogera ku mawulire agava mu South African People's Defence Force ejjekkulu mu balakisi yaabwe bino nno gye bibadde omujaasi yesse wabula amasasi we gawulikikidde mu kibuga Juba bannansi b'eggwanga lino batiddemu bagamba nti nno byandibanga bizzeemu entalo zino zandibanga zeekuusa ku politics era y'ensonga lwaki amasasi gavuze ekiddiridde bantu kusibamu byabwe ne beetegula ekibabu abadde ku bizinesi zaabwe ne baziggala nga bagamba kirabika bizzeemu wabula amawulire agava eri mu ggwanga mu ggye ekkulu erya South Sudan People's Defence Force ku lunaku olwa Saturday spokesman ono yavuddeyo n'agamba nti bye mwawulidde bigenda mu maaso ebyogerebwa mu kibuga Juba nti amasasi gaavuze era nga gaavudde ku byakubufuzi agamba ebyo si bituufu era mugende mu maaso n'okuba nga muggulawo bizinensi zammwe mugende mu maaso n'okukola jjukira nti no bizinensi zaggalwawo okuvannyuma lw'amasasi okuba nga gavuga buli lunaku nga bagamba kirabika gangs zino zizzeemu okuva eri mu Gianda Military Barracks eno nno ehousinga Special Force ate era ne Tiger Divisions era bano bye bagenda maaso n'okuba nga baprotectinga pulezidenti w'eggwanga lyabwe erya South Sudan. Press release yafulumiziddwa issues egamba okuva ewa Major General Luke Ruwai Koang ku lunaku olwa Saturday kawungeezi yagambye nti nno tobaddewo political motive n'emu bino tebyabaddemu bya bufuzi. Gaungu ayongera ogenda mu maaso n'okunnyonnyola ng'agamba shootouts ze mwawulidde zamaze dda okuba nga zikakasibwa nti omujaasi yakubye amasasi gano era n'atta mujaasi munne omu. Ojaasi byabadde ku byakunywa ensonga eyamutisizza lwabadde luyombo lwa byakunywa just alukoko. Agamba nti nno newankubadde yakubiddwa n'attibwa naye basobodde okutaakirizaako ng'olutalo terunagenda mu maaso masasi kubanga gawandagala. Agamba nti nno basatu baafunye ebiwundu era baddusiddwa mangu mu ddwaliro era ne bagamba nti nno omujaasi omu ye yattiddwa wabula ono yagezezaako okuba nga atta bannaabwe naye baamukubye amasasi n'afiirawo. Eno no message yasaavinze information ku ranks ez'enjawulo era ne ba members aba public abali mu small arms fire bagenze maaso n'okweraliikirira mu barracks eno abasinga ne basibamu obwabwe ne beetegula ekibabu naye bannyonnyodde ne bagamba temweraliikira mukomewo mukole luno si lutalo si bya bufuzi wabula just babaddemu butakkaanya bajaasi n'abajaasi bafunyemu obutakkaanya olwa just ak'okunywa
ono nno yakubye amanyikiddwa nga Private Alcohol Gang Call yagenze maaso n'okusumululwa omuliro n'agenda maaso n'agusumululira mukwano gwe yasula okuba nti badde balwanira ak'okunywa era n'amuttirawo gwali eyampuliriza. Kitegeeza ki? Nti olutalo mu South Sudan terunaba kubanga lutaka positive results n'ezimu nti lunakkakkana olw'ensonga nti jjukira nti omwami Yoweri Kaguta Museveni yaakavaayo. Kino nno kyasajjudde busajjuzi mbeera eri Riek Machar ng'agamba eno meeting yadde temanyikiddwako era ye tamanyi na nsonga lwaki mwami Yoweri Kaguta Museveni yagenze maaso n'okulinnya ekigere kye mu ggwanga erya South Sudan okusobola okulaba ng'asajjula embeera. Kati ate amawulire agavuddeyo ng'omujaasi yesse mu barracks agatadde bannansi b'eggwanga lino erya South Sudan ku bunkenke kiraga nti nno amagye g'eggwanga lino eggwanga lino erya Sudan tegali disciplined, tegali organized. Kale kizibu nnyo okubanga basobola okuovercominga embeera y'olutalo eyinza okubanga bebafeesinga. So kitegeeza ki? Nti eggwanga lyandibanga liri ku bunkenke kubanga amagye tegali advanced wadde n'akamu n'akeddagala. Olowooza otya ku nsonga eno? Oli ku UG Updates TV kosinza obanga otuwuliriza wali kwekumira ku mayengo gano. Mbebaza nnyo abajja mu comment section ne mukomentinga ne mutangaaza ku ki ekiyinza okugenda maaso n'okukolebwa ne muteekawo solution zammwe ne muteekawo endowooza zammwe. Gw'atannatuyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Mbaagaliza olunaku olulungi, mbaagala nnyo, mweraba. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa UG Updates TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja, abali mu diaspora, nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja yemba menye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color. Eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku UG Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kubanga otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kubanga ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa UG Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okubanga otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobole okubanga ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku UG Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza. Mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ki ekituufu kyateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe
musobole okutangaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu byateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu paliamenti nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwali yeebase ng'ebintu tobiraba oba nga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko, wabula ate ggwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannange abantu abo mubeebazeemu ak'ensuso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira, si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala, kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira, wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka, kino kankikutegeeze, wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyiddwe ogenda kifunamu, weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala, naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli, wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yesi ssente ozifuna, bazikuwa era obulamu bwo bweyagala, naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki, si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo, era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.